akatabo kaffe kaliko twakamazeeko amakuba ag'okukola ssente olwaleero nsazeewo mu kaseera kano ke tuliko mu Ggandaalo mbemba mbatuusaako kati ate business tips ezawandiikibwa mukama wange omukulu Haji Ibrahim Muwanga Kibirige mu katabo ke kali munnange ke yakafulumya luli era kosobolera ddala okufuna ku ssente entono ddala shingse emitwalo 7. Yes, kati ogenda ddala ku chapter 19 chapter 19 awo bwango we yateeka business tips as entrepreneurs ab'enjawulo okulaba nti munnange ekintu ate naye agabanako ku ebyo byasobodde okukola mu kaseera kano kuba jjukira amaze emyaka 48 ali mu business expertise eno akoze businesses nyingi wane Uganda, Rwanda, Congo, Zambia, akoseza abakozi kati akosa abakozi abasukka mu 7 n'olwekyo kati ayogera ku nsonga ez'enjawulo ate engeri gye tusobola okutambuza mu businesses zaffe n'olwekyo ezo ze tugenda okutunuulira. Olwaleero kyenjagala asooke lwe tubadde tuli ku mukolo tubadde tuli ku nsonga ez'abaana mbadde njagala ntandike n'omulamwa guno gwe yaga nti abaana baagazise kyokola. Abaana baagazise kyokola. Okusoma okusooka era okunywerera ennyo mu mwana kuva waka. Kuba yagamba taata we Haji Ali Kibirige yali mulimi wa mmwanyi Rwanda awo kyamirawo matanga awo n'oyingira munda awo emmwanyi yakula azimanyi era n'abakola bizinesi ebiseera ebyo yabalabanga. Taata yalina wooteri nga bagiyita Nakitto wooteri era ye ekirooto ekyokukola za Africana wooteri yakijja ku taata we eyalina wooteri eya Nakitto wooteri. Raga nti okola mulimu ki? Omanyi munanga abantu abasinga tuga nti abaana tubaagazise bye tukola naye kakati gwokola mulimu ki abaana gwe basobola okwenyigiramu nabo ne babaako kye bayiga. Ekyo nawe kyebuuze abaana obalina. Waliwo abakanika, waliwo abakola batya, waliwo abagira baki naye mulimu ki gwokola abaana gwosobola okuga nti basobola nabwo okugwenyigiramu. Abasinga emirimu gyaffe munnange twagisuulawo dda naddala egyo famire ffe waffe baalinga bamaliba awo mukulu basajja balaba agogo n'agatugoberamu ddala batwasookanga ne tugawoolamu enkulo etumala okuwoolamu enkulo ne tulyoka tusibayo wali ku kiti akati awo basajja balaba bwe yaleeta enkola endala nga ye sseba agakazisa na munnyo awo ffe ne tuvaamu ab'omusana gye tukola ate tetwagala emirimu gyaffe gye tukola ate tetwagala kuyigiriza abaana baffe naffe kye tukola oluusi tetukimanyi oba emirimu gyaffe gituswaza awo wonna wonna wabeerawo obuzibu. Abaana okubaagazisa kye tukola lwaki abantu abasinga abaana tebabaagazisa kye bakola? Ekisooka emirimu gye tukola gituswaza. Ekyokubiri naffe kye tukola tetukitegeera. Ekyokusatu abaana tetwandyagadde kuba mwakafaananyi omulimu ogwo gwokola wandyagadde omwana wo naye agutwale mu maaso. Kubanga waliwo olinga akola omunaga naye nze guno omulimu gwenkola nedda weewaawo gwe guweeredde abaana sandyagadde mwana wange kola mulimu guno. Kaakati awo obuzibu buba buzze n'olwekyo abaana tubaagazise ebyo bye tukola.